Abalabi ba Soul TV amannya agange nze mwami Musinguzi Patrick. Ndi nzaalwa y'Embarara ate nva Kashali. Mwebale nnyo kulaba Soul TV ate mbakubiriza mubeere nga mugiraba obudde bwonna. Njagala kwebaza nnyo Pastor Bujingo mulimo gwakoze. Engeri gyagezzaako okubuulira enjiri buli wamu n'etuuka buli wamu n'etambula n'ewaffe Pastor Bujingo bamumanye Kashali. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Briefly tuyisemu ku testimony kyajja kitya? Webale nnyo munnamawulire wa Soul TV amannya agange nga bwe mbabulidde ndi Musinguzi Patrick. Emyaka 10 egiwedde nagenda n'ensinkana Katonda olw'obi yampisaamu. Bwe yamala okubimpisaamu nanjagala ennyo. Waliwo covenants ze nali nkoze naye. Ekyokusooka nali nkoze covenants nga ngamba nnyina okuva mu bintu by'omwenge n'emmina ebintu by'okwejala by'abakazi biki. Sigale nga mbuulira Katonda nga gwe mpulira. Naye along the way natuuka ne nyonooneka mu akatinitini. Nentandika amabaala nenfuna chains za business z'amabaala nenfuna Ebaala Lira nenfuna Ebaala wano Mbarara nenfuna Ebaala e Kabale. Zaali z'amaanyi era nali nnyina ssente nga nnyingi nnyo. Ebaala y'egundi ey'Lira baali bagiyita Club Angels, ey'Embarara wano baali bagiyita Ice Lounge, then ey'e Kabale nga bagiyita Raise Lounge. Obudde obwa COVID bwe bwajja emyaka egyo ebiri jaggwawo ssente zange zonna ne zikola ki? Ne ziggwekerera ne zifa ne ziggwawo. Naye era bwe nva mu COVID neziramu ne neeyiya ne ngamba kanoonye ssente endala. Ziremu ntandika Ebaala era nabadde nkoze Ebaala nga bagiyita Cubana eri Munyonyo. Ebaala y'amaanyi emanyikiddwa. Naye obudde obuweddeko emyezi egiweddeko mbadde nga ndaba ebintu nga bijja bingoberera nfiirwa ssente nyingi, ssente zange zifa, ssente bajja ne bazibba ojuzi banzibira miliyoni 5 mu mmotoka ate ku Cubana kwennyini yawo nentandika okwebuuza n'ekiki. Nentandika okujjukira naye waliwo covenant gyali nkoze ne Katonda. Katonda kirabika si musanyufu nange. Nabadde ndi awo nali ndi awo Bishop Nathan Ibrahim nampita nangamba njagala jjo tusabe wamu. Leero bwe ntuuse mu church leero tubadde tusabe ekintu ekiddamu ne kinzigira. Kyennyini nga kingamba Patrick endagaano zange wakola ki? Wazimenya lwaki tetuddamu? Gwagala nnyo njagala obeere delivered. Era kyensazeewo leero ne ngamba no, this is the time. Katonda kyampitidde wano. The Holy Spirit came into me in the presence of the God. Ningamba no, I think let me renew back. Era njagala okukubiriza abantu okubagamba nti Katonda lyekkubo lyokka lye tulina erisobola okututuusa we tulaga. Era nga bwe nkisabye Katonda nkimusabye ne mugaa Katonda. My only source of income ebadde Cubana. Naye Mukama Katonda nsuubira nti waliwo emikuba amalala ge tusobola okukolamu ssente nga si muki si mu Ebaala. Era ne nsaba Katonda ne mugamba njagala Cubana ekifo ekyo kifuuke tukiteekewo ki Kanisa tusabe Katonda tusendereze Katonda tugende mu maaso. Era ndowooza gyenjerekedde njagala ekkubo lino lyentandise Katonda alinkwatire alinteeremu omukisa. And then wayogeddeko ku kyo nti ogenda kuba weesimbawo? Kashali North nentandika okukola emirimu gyange nentandika okutuukirira abantu era ne kati ssaawa zino gye ŋŋenda waliwo olumbe lweŋŋendako ntuukire ku bantu bange. 2026 ngenda kwesimbawo okuba member of parliament owe Kashali North ate nnyina okukkiriza nti nja kubuwangula lwakuba abantu banjagala nnyo ekisukkiridde ekindaga nti ago si maanyi gange kujjako maanyi ga Katonda. Yes. Tweyanziza sebamanyi. Mwebale nnyo Salt abantu mwenna mbakubiriza mulabe Salt TV nze njiraba nnyo. Ewe mbeere wake wange nteekako Salt TV nentunulira nendaba buli kimu enjiri ya Bujingo njigobera buli kaso. Abalabi ba Salt TV amannya agange nze mwami Musinguzi Patrick. Ndi nzaalwa y'Embarara ate nva Kashali. Mwebale nnyo kulaba Salt TV ate mbakubiriza mubeere nga mugiraba obudde bwonna. Njagala kwebaza nnyo Pastor Bujingo mulimo gwakoze. Engeri gyagezzaako okubuulira enjiri buli wamu n'etuuka buli wamu n'etambula n'ewaffe Pastor Bujingo bamumanye Kashali. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Briefly tuyisemu ku testimony kyajja kitya? Webale nnyo munnamawulire wa Soul TV amannya agange nga bwe mbabulidde ndi Musinguzi Patrick. Emyaka 10 egiwedde nagenda n'ensinkana Katonda olw'obi yampisaamu. Bwe yamala okubimpisaamu nanjagala ennyo. Waliwo covenants ze nali nkoze naye. Ekyokusooka nali nkoze covenants nga ngamba nnyina okuva mu bintu by'omwenge n'emmina ebintu by'okwejala by'abakazi biki. Sigale nga mbuulira Katonda nga gwe mpulira. Naye along the way natuuka ne nyonooneka mu akatinitini. Nentandika amabaala nenfuna chains za business z'amabaala nenfuna Ebaala Lira nenfuna Ebaala wano Mbarara nenfuna Ebaala e Kabale. Zaali z'amaanyi era nali nnyina ssente nga nnyingi nnyo. Ebaala y'egundi ey'Lira baali bagiyita Club Angels, ey'Embarara wano baali bagiyita Ice Lounge, then ey'e Kabale nga bagiyita Raise Lounge.
obudde obwa covid bwajja emyaka egyo ebiri jaggwawo sente zange zonna ne zikola ki ne ziggwekerera ne zifa ne ziggwawo naye era bwe nva mu covid neziramu ne neeyiya ne ngamba kanoonye sente endala nziremu ntandika ebbaala era nabadde nkoze ebbaala nga bagiyita Cubana eri Munyonyo bbaala y'amaanyi emanyikiddwa naye obudde obuweddeko emyezi egiweddeko mbadde nga ndaba ebintu nga bijja bingoberera nfiirwa sente nyingi sente zange zifa sente bajja ne bazibba ojuzi banzibira miliyoni 5 mu motoka ate ku Cubana kwennyini awo netandika okwebuuza n'ekiki netandika okujjukira naye waliwo confident gyali nkoze ne Katonda kirabika si musanyufu nange nabadde ndi awo nali ndi awo Bishop Nathan Ibrahim nampita nangamba njagala jjo tusabe wamu leero bwe ntuuse mu church leero tubadde tusaba ekintu ekiddamu ne kinzigira kyennyini nga kingamba Patrick endagaano zange wakola ki wazimenya lwaki tetuddamu gwagala nnyo njagala obeere delivered era kyensazeewo leero ne ngamba no this is the time Katonda kyampitidde wano the Holy Spirit came into me in the presence of the God ne ngamba no I think let me renew back era njagala okukubiriza abantu okubagamba nti Katonda lyekkubo lyokka lye tulina erisobola okututuusa we tulaga era nga bwe nkisabye Katonda nkimusabye ne mugaa Katonda my only source of income ebadde Cubana naye Mukama Katonda nsuubira nti waliwo emikuba amalala ge tusobola okukolamu ssente nga si muki si mu bbaala era nensaba Katonda ne mugamba njagala Cubana eyo ekifo ekyo kifuuke tukiteekewo ki Kanisa tusabe Katonda tusendereze Katonda tugende mu maaso era ndowooza gyenjerekedde njagala ekkubo lyo lyentandise Katonda alinkwatire alinteeremu omukisa. Ate wayogeddeko ku kyokuba nti ogenda kuba weesimbawo Kashali North nentandika okukola emirimu gyange nentandika okutuukirira abantu era ne kati ssaawa zino gye ŋŋenda waliwo olumbe lweŋŋendako ntuukirire ku bantu bange 2026 ngenda kwesimba okuwa member of parliament obwe Kashali North ate nnyina okukkiriza nti nja kubuwangula lwakuba abantu banjagala nnyo ekisukkiridde ekindaga nti ago si maanyi gange kujjako maanyi ga Katonda. Yes. Tweyanziza sebamanyi mwebale nnyo abasalt abantu mwenna mbakubiriza mulabe Salt TV nze njiraba nnyo nebwembeera ewaka ewange nteekako Salt TV nentunulira nendaba buli kimu enjiri ya bugingo njigobera buli